Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Apozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube at Impressions Plus n'okufollowinga backup yaffe eya Impressions Plus family. Mugamba muti abaana ab'omumaka muno saaka batuuze b'okumutala guno mukuliko omwaka ogwaggwa mukama yebale nabbayingiza mu guno omuli. Ogamba otya Lady Maria kansubire oli bulungi nge nno munange n'obulamu bwange byatandika bwe biti. Ku myaka 15 gyokka egy'obukulu nafuna olubuto. Bwe nfuna olubuto nafumbirwa era ne nzaala omwana bulungi. Bwe mmala okuzaala ne ndyoka nkitegeera nti omusajja gwe nalina yalinayo omukyala omulala. Munnange bwe ntegeera omusajja ono yatandika okunkuba. Yankubanga nnyo ate nga nkuba bubi nnyo ne ntuuka n'okugenda ku bitanda ne banteekako amacupa. Lady Maria nze muntu eyalinanga eggwiiso. Omusajja oyo namukwatanga nnyo, namukwata enfunda nnyingi nnyo n'oyo omukazi. Naye buli lwe namukwatanga n'oyo omukazi ng'ensonyi azifula obusungu nga kuba okubula okutta. Lady Maria natuuka ekiseera nze ne nfuuka ekisekererwa nga bw'oba ogenzeko ewammwe mu kyalo omwami oyo ng'omukyala amuleeta mu nju munda bwe wabanga ogenzeko mikwano gye eyo ng'omusanga ali eyo naye twatuuka ekiseera nga ne bwe tugenda mu nnimiro okulima tuba tukutte enkumbi nze n'omwami we nga tulima ng'akawala kali awo katudde awo natuula ne ŋŋuma ne nfumba emyaka 5 nga mpitamu eyo embeera ey'obugubi. Yalwaddaaki n'amufuulira ddala omukyala n'amupangisiza. Bwe yamufunira ennyumba ne nkimanya bwe nayogerako n'ankuba. Leero ku luno bwe nanoba saanobera kumpimpi awo navaayo mu kyalo ne nzija e Kampala. Ekisinga okwewuunyisa bwe nanoba nga ne ŋŋenda omusajja oyo yannonangayo ate bubi nnyo nga bwe mba sinnakkiriza kudda naye waka tavaawo awo. Ng'ate bwantuuse wuwe nanjolonga ne neebuuza oba yabanga ali ku ki era ne kolo lwe nanobera entinda simayina bwe yamanya naye yamanya era yajja nannona. Lady Maria nze gw'olaba narwana, Lady Maria nze gw'olaba nakuba abawala, Lady Maria nze gw'olaba nakuba omuwala si bawala bangi oyo yennyini oyo omuwala omu ne ntuuka ekiseera ne bansibako mu kkomera emirundi egisukka mu 5 si n'ekyo kyokka nze gw'olaba natuukako ne mu maaso g'omulamuzi lwakuba muwala. Ne natuuka ekiseera ne neebuuza kino tekigenda kuggwa obulamu ngenda butambuza bwe nti lubeerera ne nkola okusalawo. Lady Maria leero ku luno we nanobera ddala saagenda ntinda gy'amanyi nagenda gaddumire munnaye nga Katonda nyamba nga nfunayo akayumba nga ntandika kubeera eyo. Era omusajja oyo amala n'amanya era najja nanneewuubako neyeegayirira leero ku luno nagaana kyokka ng'eri ewuwe akyabeera n'oli omuwala. Kale olwo omuwala afuna olubuto. Lady Maria omusajja oyo nga mukalu nnyo yajja n'aŋŋamba olubuto si lulwe era tamanyi nannyini lubuto kuba yoyo omukyala tabeerangako naye. Naye munnange oluvannyuma nafunanga abantu be neebuuzaako ne baŋŋamba nti abeera n'omukyala oyo wadde yalinganga amwegaana. Mu bbanga lye namala egaddumire natuuka ekiseera ne nfuna omuntu owange era yabeera ku DP yange munnange n'ebbanga lyetooloola ne nvaayo egaddumire ne mbaka ate gye ŋŋenda ewalala otetenkanya obulamu. Bwe natuuka ku kyeyo eno oyo omusajja gw'olaba oba ennamba yange yagiggyawa bannange yamala n'agifuna. Omusajja n'atandika okumpeerezanga message nga bwantiisatiisa mbu bwe sikomawo agenda kwetuga agenda kwetta. Bwe yalaba sifuddeeyo lumu mama wange n'ankubira essimu n'aŋŋamba mbu nno omwana azze akaaba tata wa mulumbye ku ssomero n'amugamba agenda mutta naye amale yette. Munnaaye nakaaba amaziga naye oluvannyuma lw'okukaaba nakubira mama ne mugamba mumanyi gendako ewabawo omulenzi oyo gye bamuzaala mutuuleko mwogeremu ezi ensonga. Omulenzi mu miitingi eyo ssebo yayimirira n'abagamba mbu agenda kuŋŋumiikiriza nkomewo naye olunaava bwe nti ku kyeyo bwe sidda wuwe agenda kwetta. Lady Maria nkubuulire ku byantukako byonna ku musajja oyo bye yankola ku bugumiikiriza bwe nakola kumpi nafumba emyaka egyawera n'8 ate nga yanfunisa olubuto nga nkyali mwana muto. Namukoowa obulamu bwange bwonna bwamukoowa naye ne wano wendi ntusiza okuddayo waka naye mpulira ntya n'okuddayo eka. Bannange Lady Maria obukyayi bw'ennaku oyo omusajja nze natula n'enfumba n'eŋŋuma kuba bw'oba ojjukira nga bwe naggambye namanya ku mukyalo oyo ng'omwana wange wa myezi 4 omukulu eyali asooka ne ntula n'enfumba emyaka egyo gyonna n'obujozi obungi obwo bwe bankolangako nti olunaku lumu tata wange yafa. Tata wange bwafa ne ŋŋenda okuziika naye mu kkomawo nakomawo nga wayiseewo ennaku 3 naye nina bye nnonye ewaka. Yali tamanyi nti nzija namusanga n'oyo omuwala mu nju nga taata wange yaakafa
ennaku 3 bwe ziti ze yakamala mu ttaka n'emiggo omusajja oyo gyonna gye yankuba mpulira nga yantuuka yantama namukoowa amazima matuufu gali nti namukoowa yantama obulamu bwange bwonna nze naswalanga nenswaluka kati simanyi kyakkola Lady Maria nkole ntya bw'atyo nno omwana wattu oyo bw'atabuddwa nga tamanyi akola atya okudda eka kubanga kwokukoowa amazima matuufu gali nti naye kyeyakikooye naye ate newaka atyayo omusajja oyo singa yettira ddala ebyaddala mwerabire ku downloadinga Ride Now app ku lw'ebyentambula eby'omulembe ku Ride Now tulina options z'ebyentambula nnyingi nnyo nga yonna gy'oyagala gy'osiimye gy'olowoozaako gy'ofuna oyagala bodaboda oyagala tuktuk motoka ntono oba van oyagala truck oyagala fuso entambula yonna gy'oyagala tugirina ku Ride Now ate nga ya mulembe ddala riders basuffu tulina customer care ey'omulembe n'olwekyo downloadinga Ride Now app essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria your voice maestro mbaagala nnyo mubeere bulungi bye